ine munange seba nenya Saalongo babo yogedde nti ebbaluwa ezo no oyina engeri gy'oyawudde n'ogamba waakiri eyassenga naye zonna tezandibadde mu ssente ogula ki kakati bw'omala okuteeka ssente mu bbaasa ya ssenga ate ng'ojja oteeka road blocker ku palamenti nti sipiika yalidde enguzi ng'ate wagizaalira wano mu kuzaala omwana enguzi we zitandikira road blocker wali mu bigambo kisiga lubindi zange saaziraba simanye gundi zange kakati abaana abalizaalibwa famire eyo omusanga ali enguzi mu ministry omusolo ng'ate onyiiga nga gwe waggulawo oluggi ebula tukola ensobi omete abantu bagendera kubikwate paka olwedde amaaso go wagafuna dda galubindi zo wazifuna dda mukukyala wazitema n'ozitemanize wange njagala kakadde kati nekyo kale n'emboozi eno gye tunyumya nasanga ssenga ku kisaawe ky'omupiira awere olaga nti galubindi zaagabwa kati wano guno omukolo tuguleke gwetengerere ate nze ngamba nnyo abantu bw'ogendanga ku ssenga oyo ng'atandise osaba galubindi baba bassenga bapangise senga ddala omwana nga gwe sisita wo omugambye muwala wange oyo atandise okufuna engeri mulungamye bw'afunanga ekitonde ekisajja kiyitirewo nga ddala sisita wo akuddako oba omuddako asobola okugamba omuwala oli nti leeta ssente ku lwa muganda wange yandiba abo abapangise be baleetereza ekintu ekyo bintu byaffe bya kibuga era nze oluusi neebaza nnyo abanyankole nti babadde bakwatiridde nnyo akantu kano nina gye nabadde the other weekend nga omusajja kati atugobye ebintu yagambye nabagamba ente 10 ze twakkiriziganyako munnyo sukaali muleese byaki era omusajja nze namwewunyiza yavuddeyo mu nju n'adda ku lubalaza n'agamba kale obutabanyiiza n'atoolamu saketi y'omunnyo n'akasawo yayuza okukayuzaamu ak'omusukaali buli kimu yatoddeko akasawo akaka n'agamba ebisigadde sibibatumangako muwala simutunda eno twogera mu lulimi lwa njogano twazisaba muzireese kati biri kwegamba awo balina ke batusingamu awo saagala gamba mbaawo tebatusinga nti batusinga ku origino naye bo bakalemeddeko noba okitegeera kati naffe eno tubulako kukalemerako wano we tutudde ku ttaka lya Buganda tugamba taata n'atuuka okuleeta emihingizo ne banne ate emihingizo byo bino ebiwerekera omuwala nti nkuwadde kino era akugambirawo ezo mperekeze oba ozireese oba tozireese omulamwa gwaffe nte bwe ziba zaggwa tukuwa muwala tebalina nnyo bisayansi oyo gye mwabadde kakati owulidde emboozi gye mbaddemu emabega emboozi ngiwulidde emboozi eyo ekulese etya kubanga nze kakati ozeemu n'okikoonako wano nti oli n'atuuka n'okusala akakadde mu bbaasa mu bbaluwa mu bbaluwa abantu baawulira ebbaasa n'ebbaluwa kubanga ebyo naye babitabula ebbaasa n'ebbaluwa ebbaasa y'ensawo omutuula ebbaluwa kati ebbaluwa ze ziri ebbiri Wakasanke n'ono Wankoko kati kitegeeza bw'osaba ssente ku Wakasanke Kafeero oba yakiyimba atya nti n'akasanke kakulima kitegeeza bwe tunaatuuka ku ŋŋaŋa ojja saba tulakita ya bukadde 600 kituufu omaze okulaga nti tewali mukwano twagala bintu era omusajja n'osigala nga tolaba omanyi nze ngamba nnyo abantu nti wasa gye bakwagadde nze eyo namugambirawo nafunako wekika ekyo namugambirawo nti buno obufumbo oyingidde struggle kuvumirira struggle ya tear gas mugenda kwekuba kwevuma kwerangira otandika kugeraageranya kati otandika otya okuŋŋamba nti sisita wange baamutwalira ku kino bwalizaalayo abalongo nga naawe ojjo ŋŋamba oli yazadde nange nzije nkuzaalira abalongo oba siki tugende batuwakise ekyo ng'okimanyi naye kyegezaako okugamba nti olinde ekyemmanyi ku bakazi omukazi ng'ayagala bingi ekitaliwo kyakaabira abanga mwana muto akugamba njagala emmotoka n'ogigula nga siyenta abadde ayagala kwenyoola agamba nze siyenta sigyagala njagala Subaru bw'ogireeta ng'agamba nzizi mukwano gwange bamugulidde haliya kuluga nga kuluga ogireeta oba otegedde akantu ako kakitegeeza ajja kutuuka ekiseera agamba ntwala bampakise njagala balongo ezo sente kubanga ye akayanidde akakadde ekyo kibadde mu bukadde 14 emyaka 2 emabega kitegeeza kakigenze mu bukadde 27 kusinziira ku inflation rate eriwo akati bwe muba mwakayanira akakadde obukadde 27 bugenda vaawa nga munoonya project kuba omwana mulabanga project olunaku lwatuula ku nsi
n'atandikirawo pampa amata biki. It's an expenditure. Ate oyise balongo kitegeeza oli mu ddabo. Expenditure. Kiki ekikyamu awo twawabirawo awo kubanga nze kisinza okuntabula kunonooza. Kunonooza. Kubanga kati gw'omanye nti ekigambo nnono kiringa ekitegeeza constitution nnono. Naye bw'ogijaabulula mu kitegeeza ononoozezza. N'owagikamu ebyo ebitaliwo. Kunonooza ebitalina kubaawo. Eriyo gy'ogenda oli n'aggamba kalondoozi wala ekintu ekimmalako oli n'aggamba akuyise kukyala. Kukyala. N'omubuuza tukyala wanti wa mami na ddadi. Nimbuuza kati ani atwaniriza kuba ekigambo kukyala senga yanyaniriza zera sijja yita senga njja yita linnya lya muwala nga tutuuse ne banyiiga ate. Ate waliwo abazadde ate oyite ne bagawo omukolo mu gutuuma erinnya eddala. Mu gutuuma erinnya eddala. Kati nenzira sayidi y'omulenzi nagwoyo gwe nali naye ne mugamba nti waŋŋamba okukyala. Kati okukyala bwe mba nkukolera emitwalo 3. Okukyala okwatte nti nkukolera 5. Okwanjula kakadde. Ati gwe ku byonna olina ki? N'addamu nti kukyala. Ne mugamba leeta madaamu tumukubire tumusse ku lawudi tubuuze ekiri eka. Nga mu budget mulimu tenti ezi. Namussa ku lawudi nga mulimu tenti meka wabweru. Kakati omulenzi tukukuta abantu atwala 300 eri embuuza omukolo gwonna guli mu bantu 3. Nga mwe batono abagenda nga kakati ne muguuza nti kuno kukyali kukyala ekituufu kukyala lwa nsonga mwagamako ogendayo gusooka eyo family ogirumba gusooka ndoza kye tuvudde tukuyita okukyala naye nga okukyala tekulumba ekyo kyokka kulumba venue senga maama bintu ki oba mulamwa ki bintu ki mulamwa ki akati gwe venue gy'olumbye yakwanjula omulamwa gwa kukyala environment situation n'ebintu byo packaging yakwanjula. Ne mugamba omusajja bw'anaatuuka n'agamba taata w'omuwala nti munda gw'okwanjula nga capital gw'oyiye mu luggya kwanjula. Oleese fuso wali onooleta 40 feet. Gw'oleyizinze bba. Ne mugaka natandika ogira mwanze mu mbeera zonna wendi kyoba olaba invoice ngikuwaddemu emitendera. Kukyala fine. Kwanjula fine. Oba tukyadde mu nnyonyi fine. Oba mbageri Cape Town fine. Naye bwe tuba okukyala abantu 15 kukka wansi nga tugweredde mu nju. Awo Kampala district beera mu mitwalo gyaga. Ne mugamba nti ekyo nkikulamulira kuba tulinga baaluganda. Naye nja kuteera abasajja bakalondoozi. Manyawo olinda. Nja kuteera bakalondoozi. Wengambye asa twakusabewo akazeeyi. Lwaki omuteera nze? Gwe mmanyi. Kati mmanyiyo omulala. Anyway, ekyo. N'ekirala simanyi Katonda ansonyiwe. Arcade zino mu Kampala nazo tezipaazizza mikolo gina kye zinoonya. Okola omukolo gw'omwana omulenzi ali mu arcade awo. Nayagala ayite ku apartment gy'asula. Najjeera 1 najjeera 2 abayite. Nayagala ayite ekikuubo ba arcade. Kati ezo family 2 tannayita gye bamuzaala kati babeyo nga bamuzaala Masaka. Tuka tukyali mu kukyala kati Masaka naye esindise emmotoka 2 ku 3 kitegeeza eri 8 wansi 8 ne mu apartment 8 yasomerawa talina be yasoma nabo bonna bandyagadde okujja kati gwe 8 ali mu bantu 36 kukyala kute olaba mukwanjula ate n'ekitala ekisingo kireeta nti si buli mukolo nti bagwatula okukyala kyekintu kye wandibadde toyatula nga kyatwekisize n'omanya nti sister wange anzirako ne mukwano gwange ne best man bantu 3 ku 4 fa abeetoololwako eno ensonga mbasaba ki mbasaba ekintu eki zino ennaku z'omwezi oli free omanyi baki abaganda baleeta olugero lwa twekisiza akira tunama kubanga bo bakimanya nti bwe weekisiza oba bintu obiteeka mu nkiso mu kyama terajja kukunenya naye bw'olambulula ekigambo akira kitegeeza ki kakati omuntu ateeka omuntu okwekisiza amakulu agasooka gali nti waliwo ebyekyama mu nsi twekisize waliwo ebyomu kisenge waliwo ebyomu maka waliwo ebyenju waliwo ebya famire waliwo ebyekika waliwo n'ebyomuziro kakati waliwo n'ebyolwatu
nga twetaaga emikago gitulwanirire gitukwatire ko tugguse ensonga eyo waliwo ebya munno mu kabi kufiirwa yes waliwo betasobola kwekisiza kati ng'okufiirwa n'embaga kati ebyo byakyalo naye waliwo emikolo gye bayita twekisize emikolo egy'omunju bino emikolo egy'obufumbo gitandikira mu twekisize gigenda okutuuka eno mu lwatu nga kyetaagisiza abantu okutegeera nti essanyu weeriri bannange biri byaggwa kati akaseera kali eri ak'okulaba ku musajja nti bannange anaaba mulungi tebikyali byammwe famire yamala bikola ki obiyitamu kati tunamma wajjira weewano nti kasi tokiteeka mu lwatu tolina gw'obomma buli muntu abeera waddembe okuleeta ebirowoozo bye akati kituddako kiki tugamba nti abantu bategeera amakulu kati olaba abantu abatulaba buli lwenkozesa olugero Engereza ezirimu ekigambo akira ekigambo akira abaana abato wano tebakitegeera okukira kitegeeza okusinga kati wali otegeeza nti twekisize asinga onadda mutunamma wanyemye tewampadde tewampadde tewampise kati bw'aba yeekisize era omutuuka n'omugamba nabadde omukolo gw'okwanjula naye nga bw'omanye ennono no fe munnono Sarongo kimanyi bulungi omuntu bw'akunenya obutamwita omugamba kwabadde kukyala mpozi nga mulalu mulwadde wa mutwe takuddamu era agamba buga kwabadde kukyala tunanga nalabye ng'okwanjula nti nedda kwabadde kukola ki kati wamperezaako lumu vidiyo y'okukyala yali ya saidi eno Nalumunye ekyo tuli kinyumya nga vidiyo nali njiraba bwentyo erinnya lireke Nalumunye kiri ku luguudo ki Nalumunye mu Jomayi waggulu wali nga vidiyo y'okukyala enti yokka kwegamba teni nga bagitimbidde milioni 3.5 natuuka gwe nagiragako ne mugaano ku Lwomukaaga tulina omukolo nanga agulibwa ne mugamba kuno kwe kwali okukyala nanga kakati kuno kwe kukyala okwanjula kunaaba kutya ne mugamba kati suubira helikopita wano zi V8 zaggwayo kati kuttako kyayagala kituufu suubire kwegamba waliwo tukipaaza ekyamazima waliwo tukipaaza ne kigejja nekidde sayidi zombi fena twali mu okumanya amakulu g'emikolo ebiri abantu lwaki kati baagadde kufuula oba kugulika mukolo gwa kukyala mu kwanjula babakalubiriza ne wali gye kiggwera kati lwaki tulimu wano eno kati omuntu asabye okujja okukyala omugambye nti kubanga awandiise ebbalwa tomuzze namu n'agamba muteremu akakadde naye agamba bano kamba maleyo lumu n'ekirala kifulume bwe abantu bategere nti najja namaliriza ate nze simba si kyamwe kubanga baneka nkubuulire ekigambo ky'okwanjula tekwandibadde kusalawo okwo kyandibadde fairness bwenkanya gwe ng'omuzadde kubanga naawe ozaala bwala n'abaki n'abalenzi kyandibadde fairness gwe kale tozadde balenzi ozadde bawala bokka naye ate mukulu waakola ki azadde abalenzi n'abawala enkya ejja kuyita akugambe nti mukulu wange kintuddemu nkoze ntya olina ebubiri ntegekera abako oba olinayo obusatu tukoze tutya mu mutabani wagenda kuwasa kubanga oba ozadde bawala bokka kitegeeza nakusikira ajja kuva eri nti muganda wo mutabani wayagala kugenda kuwasa bannange nga baatusabye nti 20 tukoze tutya bw'oba tewali fair tosobola kubeerera kwegamba tosobola kubeera mwenkanya naawe tosobola kubeera benkanya gy'oli abazadde balemeddwe okumanya nti ebintu ebiwasa biri ebi omutwalo ekita ekiwasa n'enkoko y'omuko balemeddwe kimanya nti ebiwasa biri bisatu kati labayo labayo anti kati waliwo ebintu ebimu abantu balina okutegeera nti waliwo empasa za mirundi ebiri waliwo okuwasa omukazi mu balya mmere byebyo ebikulu waliwo n'okuwasa omukazi mu mpewo ze awasizwa tumuwasa mu ngoye ebigenderako ebirala naye wano mu balya mmere byebino ekita ky'omwenge enkoko y'omuko ate n'omutwalo gukola ki maama tebaamuteekangamu maama teyabangamu kubanga omuzimu ogutwala omuwala teguliko bukojja towasa bukojja bwa mukazi netugenda kusenga owasa kati senga abeera mweyimirize jukira ate baba mukyala yes ensonga ziba zaggwa n'azikwasa mukulu we mukukyala okategedde bulungi mukukyala wali twamujjeemu era ye olugoye lwe balumuweeranga wali mu kukyala nekiggwa akaseera kano kayingirira ekisenge wakubira muwala we ekyama nti omusajja mufere
nzo okusinzira ku bibuuzo bye mwokyezza omusajja ndabye nga muki mufere kubanga eriiso lya senga teryakomanga ku lunaku olwo ne bwe wavanga yasigala ng'akola ki atunulira yetegereza agenda mu family manje okugyetegereza wakambye omusajja avaawa nti entebe nti kale naye nga mbadde nakufunira sudiru nange taata wange tosunguwala toyomba nfumbirwa omulenzi wange ne wabanga nambonyabonya maliridde okubonaabona si kwe kufa senga n'awuliriza wadde oba onooletaabo abalina sente nnyingi zeyonooye kagwe nsimye kantwale omulenzi wange senga n'amubuuza nti ddala Nansi Kombi ono bwoyaga onaamalako nti nga nkebeddeyo nalubiri abamalawo nti wadde oba onooletaabo abalina sente nnyingi kyabaka kitegeeza ki biganye bino byonna kati sayansi alina okuyingirawo mpulira kati awo senga ne taata ne maama nga balina kukkirira waani wawandaba otegedde bulungi omuwala agambye ekirya kikole ki kijje kati fe tulina okulwana kubanga bali ekibatawonya kiyinza okuba nga si kya mubiri nga kyemabega tugende tunoonyereze nti kakati obuzibu buno bwavaawo ekitta abaana kyavaawo bagenda okubakuba mu mmweso tooki nga balina amabanja onsimbi nga bajje bakuliramu nti kakati nno tukkiriziganyizza mujje mukyali kati awo senga wayatulira ani omulenzi kubanga jjukira mu kukolo guno gw'okukyala ewa senga ateekeddwa okwogera buli kimu era abuuza ebibuuzo Katikkiro Mulamba era ogwo mukolo senga yandibadde ffe twogera ne ffe tuluŋŋamya buluŋŋamya era ne gwe yandibadde ayita yandibadde ba so si kuyita taata naye wano tubeera walitukako awamu nga okuyita baba neneyanjulanga bawa omukyalo senga ne bagamba okoze ne bagamba mwakyadde mu maka gange mu maka gange nze omwami wa senga olwokuba nawasa omukyala eyazaalibwa ne bannyina ne bazaala omuwala omulungi tekinzijaako kuba mwami wo naye kyabatwalira obudde okukitegeera wanakyogera ku ssaawa 4 nenkiddamu ku ssaawa 6 nenkiyolesa wali mu ddiiro abagenyi bazze baagala balage nti akulembedde omukolo taata wa muwala ne bagamba wano wangi baaba taliiwo wakiri nabagamba boogerenga ebigambo bibiri bandibadde bagambanga ssebo okwewala byonna mwami oba taata kubanga yandibadde jjajja okitegedde jjajja kubanga bajjajja bujja bukula mu ngeri nnyingi wonna walaga tazira oba omuko so kati nakisangamu obuzibu naye kintu kye nakakasa kiri kimu nti omukolo mwami kati bali kyatambula wali kasitoba consistent kyobaganda n'okiremerako n'okimunanga ate bajja oluvannyuma ne bakwebaza era neewuunya omukyalo oyo ng'ayogedde ne kitaayi w'omuwala ne bampita mu tawuni wano ne banneebaza ne baŋŋamba wakola bulungi nnyo okulungamya ku nsonga eyo kakati katonda nnyo badde nkyakugamba nti baalabanga nti omwana akoze ki aganye kati bo ne banoonya magezi gakusalira kizibu kubanga tewali kizibu kiri emabega kubanga bategedde beetegereza omwami balina ekitambo ky'obusezi balina kirwanako omwana wabaleme sinkana biki bizibu n'agenda mu bufumbo nga bamusaza eddagala oba n'agenda mu bufumbo nga bamuwadde mizayiro bamuwadde air defense otegedde bulungi bo baamala dde okwekengera n'okulaba byonna naye ebyo ebintu byoyogera omwana akulidde mu apartment wano Bukoto White Flat ogenda bikoloti ngano gwasenga in fact katujja kukiriye ngano gwasenga balwanira bulwanire nze bantu bansobera ogwasenga balwanira bulwanire ontagabangako oli agabeko naye tebalwanira bulwanire gwasenga kati natuukako mu mbeera nagisanga bunnamwaye eyo yennyini gyoyogedde nga emiguwa ono yesenga ono yali senga ku gundu naye kati ne mbaga temukayana omubuuzi alina essowaani mmeka waka senga abwagala kati omaye okukabadda buno obutono buno busikweya nga keekaliye ne mugamba mu mugamba ogwo omukolo bagenda kulya kunywa ate tewali kipangisibwa kuva bweru n'atandika okugula baali n'agamba bannaaye bajeti mwabayina ogifandinga ne bamugamba bali ababadde nga batwala obwassenga babadde nga tebasaba bajeti gikola ki awaka kikomera tenti bazijja mu garaji ne bagira bati amazzi tapu twekisize tapu amazzi egayiwaawo tebalina kye bajja bweru ne mugamba kati obukayanira naye bujja ne budget abaana bajja obutaddayo ku ssomero okuba wakyaza omwana wa mwannyoko ne bakituulamu n'akituulamu n'atuuka era olw'amayiza nagamba bannaye omwavu taabe nakake
ne mugamba ekyo kisinga oli okulimbiikiriza n'agamba bakuloze abaana bakuboola awe wabe omulamwa kati ennaku zino emikolo gya bbeeyimu anti kyekintu nga tuleese disguise eno ejja okubadde okukyala ne bakufuula ng'okwanya n'omwami nga naye amaze obbalaba muli bazibu anti kakati yebwa nga kafeero wagamba nti kyenva nkuyisa awangu kasita akuteeka budget mu kukyala ng'addayo ng'eno atandika kufukumula baana nammwe mugenda okkiraba muzeeyi akuze anaafa talabye ku mbaga ya muwala anti baakyala n'ebintu baabireeta kyawo nga kamesagi k'essimu katwala omutwalo titiriyutyo guwedde ate jjukira embeera mugenda ogituukamu nga buli essimu evuga on'omulenzi nti taata Sezaala ali bubi baamututte ku kitanda yasookawo bali wala ate bamuleese ku kibuga e Kampala kati otuuka ekiseera nga naawe tokyalina mutwalo gw'omusaba nga buli lwojja e Kampala okuva e Masaka n'otuula mu Mulago wiiki yayimirira nawe ku kansala akazeeyi kaggwawo kati oba okyagenda saba mutwalo ki era ekivaamu ng'ogamba ebbaluwa ya Lubaga Cathedral ngibawadde mulumbe embaga straight so tudde ku nnono tugambye tutya nga tuwumbawumba ekyokukyala senga tuziggyemu ssente tuleke ottunda abawala abo tugule ebigulwa kuba ku mukolo ebigulwa bingi tugule ebirala naye tuleme ttunda na kugula ki naye lwaki omuntu yandibadde agamba nze bw'ompandiika ebbaluwa nteeraamu ssente why sookere ku ekyo anti ke kali akantu omuzungu kayita attitude nti ofumbiddwa famire engagga etulageko olinawo ssente ekyo ekintu nga bw'okiraba era bwe kibeera ng'okwana omuwala ku street abo byakusaba eya time wali kizimba buzimbi ne muzadde we n'akikola era n'omuwala aba yakikoppawo abazadde be buli mpisa gy'olaba ku street yawe era wabeerawo omwana abeera yagikoppa mu bazadde be naye nga yali mu bazadde eriyo mu version endala era basebe bakugamba ne kugundi nga baakikola kati gufuuse muze gwa famire naye kakati bw'oba wawagundi n'oli n'awagundi oli kyazza gwe kyogenda okuzza wajjukira obufumbo mukwano obufumbo mukwano songa nze ndi mu mbeera egamba nti abako bajje ffe tugenda baaniriza kati nabo bajja kutuuka beekengere kuba taata naye azaala omulenzi ajja kumubuuza mugenda bameka titwala abantu ana nti mukulu munnange yabakukyala bukyazi nti ye nti mwakwatayo kaki taata tewali nti nedda tuddemu buto era bataata betukoleddeko abagezi ab'omulenzi aga tuddemu buto kyava akwata essimu n'akubira mukulu munne njokiza oweerweza kati oba gy'olaga simanyi leza kikyali kitya eyo n'omuganda waffe kyali kitya kyali buzibu kyogere kyogamba yali ayinza olekerera omuko gye tulaga famire gye tulaga era yagamba nga musooke mutuule wano tukube ettooki twagala genda Bakalungi nze nina abantu bangi 120 n'agamba ekyongerwamu kyongerwemu gwali omwogezi w'oludda luli nga nange nze w'oludda luno ekyongerwamu tukigayeemu tulabe ekisoboka n'ekitakola ki ekitasoboka era okukakananga omukolo ogutambudde nga tuharmonizinze bulungi so kakati wakugambira nti nedda abantu abandigeze okukyala bali 6 kati gwe olukujukujju lw'okoze n'oyisaamu 8 eyo budget yiyo naye ninako enzijukidde manyi omukolo ogufugibwa abantu bangi okimanyi nti ne gatekeeper gula obuguzi gate akyusa embeera y'omukolo atya ate bwagaana ogiggula muyingira temuyingira kati mbadde kano kalala otuuka ku mukolo DJ naye n'afuuka kiki ne gutuula mu sayidi emu ne gugwa olubege katumwa naye nga yatabuse kugutta agutta nti nkulaga kati ngamba nnyo abantu waliwo kati gye nagenda Entebbe ne Namuŋoona ntera okusingenda mu meeting esembayo Namuŋoona wano wagenda mu bantu bange awo embagamba kati nakutuma nani ne Aaron yes yagenda bambi bweru kati yoyo Aaron kati tukambagamba mu ebintu byemupangisa ba service provider bonna babayiwawo naye nga awantu awali sound waliwo ekintu sound million 3 embagamba kino ekintu kyadda myaka gya 84 nga tulina Segiko Soul biki embeera gye tulimu kati sound alimu ebintu ebi bisatu waliwo kalondooze yakeera enkya n'agenda e China n'aguleeta ebyuma bye oyo yali ku kipande kisitiika sound nti master sound kati ne tubeera ne anodi amanyiwa yeeno nti bagifimita wano ne wano gwe tuyita kataala n'abuwayalinga ne bwaka n'avaawo engineer ne tufuna ono serekita agenda ozannya omukolo exactly kati oyo atabiri byonna bye bakoze kituufu microphone n'agimma ekikola
gwalabye entuumu ya bidonge ye Masaka manye Masaka bo baagala sound mungi oba ayogera batayogera bo baagala ntuumu oroje nagendako ngalo raka mukaaga ntuumu raka zino zimanyi raka babuuza omukolo gw'abantu ebibiri zino ne bagamba bo baagala sound ali mu bbanga bwa tulainale bagamba banango no sound agenda kola feedback era bwe kyali jukiranga buli wotuuza microphone bwo twirabira ekintu kimu nti akaka item akali sound muyino okalaba muki ngera bwe tudda mu boogezi anti bisatu tugambye generator investor oli investor yagula ebyuma ona awayalinga sound engineer ne selector oli yagula ebyuma generator erisaidiye bakuba nabo bagireeta nga temuli mafuta n'ogamba yadde egenda anti kati kiyingiddewo kati mu mulembe gujukira omuntu omwa miliyoni emu yengo zisude sound si generator kubanga nayo expense ndala nsinga bwefaana kati amafuta kati ga bei generator kidomola kimu kya mitwalo 17 kati omuntu toyinza kumuwa mitwalo 5 generator kirala enge generator yanga kyayo kirala ebintu balina bitega specification tukuwadde miliyoni gwe ng'omwogeza what is it tugende mu maaso nga kyo badde ogeza so kati ekyo kyengeza kugamba nti abo batta omukolo naye nga naffe abagutegeka tulina oyiga nti kati Segiko eyedda kati erimu abantu Segiko ya company kubanga music yedda wano Segiko solo nga bw'oyogera disco nga bebye biriko mirembe gy'aba basematimbe egy'emizeeyi Megapix yembadde mmanyi naffe mu boogezi era naffe bw'oleeta omwogezi kimanyi nti naye alimu ebika bina alina katumwa alina omwogezi n'omwogezi kituufu kati ate enkola ekesemu gyetandise nti buli mwogezi abeera ne deputy we wali ku kido kasita kakulakira ng'agira akwatamu ate gwe wali tofuna mbeera ogamba omukolo nga gutambula yandiyombye omwogezi yanvuddemu agenera omukolo gukola ki tegusiriseemu kugamba teri serebu mu kibiina waliwo abakulembera bukulembera kakati ono asaba omwogezi naye alina omumanya nti we tutuuse gwe omwogezi obeera bubezi nga olaba kompyuta eyo ebeera ne kimonita tekisalawo biki bye basevinga ku CPU kati ono omwogezi asooka n'aba monita yalaba mu kisenge mu kidaala n'omwogezi weeri kakati akantu ke tutamanyi nga ke kamaneja k'omukolo ono katumwa agenda n'akebera omugole ali seeti tali seeti najja kugamba ali seeti n'oyita oyo bwakuleetinga down era eno ku sisitemu y'aboogezi nagwo aba agwonoonye kati gwa agenda okuwasa muwalawo ng'agenda kuwasa ng'otandise okunyiga kwaga amapeesa bw'onoonyiga kuli omwogezi nasangako omwogezi nze bampeeza nga 5 ez'omwogezi era nzize ku lunaku lwennyini ssaawa 6 ababuuza bakatumwa bamwe baliwa nga tewali nga bagamba beekyankuula nnyo ate ne badda ku eyo pweji kati twagala katumwa yekyankuula nnyo naye abawala abasooka ofuluma ate nga beekyankula nosinga katumwa ge waganye okwekyankula nogaagana amasannyalaze nga balansinga endi oli mu ntebe ya taata tobakulembere ne bubuzza eri kitunulawo nogamba ono eyatutumye katumwa ateekyankula naye nga olwoba n'abakyala abakulukulu abaddirira basenga nga beekyankula nosinga obuzzukulu obwasooseewo tebabeera nabasenga babeera bawala baabwe bawala bakulu banyonya bina baluddewo bano ba university size nabo nekibeeramu so ebintu ebimu bizze bikyuka naye tulina okubimanya ate ne tutambula nabyo so tugambye nti bwekuba kukyala ennono entuufu senga bakuwandiikidde ebbaluwa kkiriza okukyaza omwami omuwulirize nga bw'onaakyaza omugenyi omulala yenna naye ggwe mugambe nze njagala abantu aba mu bbaluwayo njagala ggwe ne mwannyoko n'omuntu yenna omukulu ogwo yennono entuufu akuwerekedde yisinga ebbaluwa gy'obuddamu kati buli kyayongeramu that is when you tell your daughter nti kati buli kyayongeramu ayongere bajetingire oleme kweweebuula kulaga nti batosobola nakwaniriza bagenyi basatu kubanga ono omuntu ajja gy'oli azze kweyanjula mu maaso go akubuulire nga bw'awulira eri muwalawo naawe omupimemu ogambe nti ye obwo bwe bugenyi bw'okukyala ewasenga era bwe buggwa obugenyi obwo byonna byaleese omulenzi it is all okay oba aleese ensawo ya sukaali emu oba kiro emu oba kiro mmeka mujajinge bw'otyo mukwase mukulu wo kwekwanjula mukulu wo bw'amukkiriza nakkiriza ebbaluwa ya mukulu munne n'asaba abantu 50 bajje buli gwayongeramu ekyo kiddayo mu nteeseganya era nabo bwe bajja mu maaso ga taata omukolo gw'okwanjula guli mu nju bwamala okuza ebyebweru byonna ntwagate nti enyirira bweti ebyo bibye kyova olaba nti mwensawo yammwe ereme kunyigirizibwa nsawo yamuko
omukuba agamaze odiko simwagala asasulye gwakola ki gwayagala kyanga tavoola emikolo gibalemera bwerere okugamba nti abantu by the way nakuzina abantu balemeddwe okukola emikolo gy'okwanjula lwakutya budget nti budget yawako esinga budget y'omukaba ate tebatya budget y'omukolo gw'omuntu omulala nze mbagamba nnyo nti omukolo gwo si gwe gwaggwa last weekend ogugwo batya budget y'omuntu gwe balaba abantu bakola nze nakolako okukyala kwa mwannyinaze omu kwali nansa naawe wa pastor Bugembe waggulwa bannange nagamba bannange okwanjula kuli bakutya kubanga twatuuka mu tenti nga birala nga masavu masannaale nengamba bannange nze koze okukyala okutiisa nange nentya nengamba bannange so nga tuwumbawumba nze bigambo yange bisembeyo nga nzijeewo Saalongo biri nti tutegere ennono ya buli kimu n'ekigendererwa ekigendererwa ky'okukyala ewa ssenga kwogereza ssenga nakutumanya tatumanyira ku bintu tetuze kumugulirira abula tuze kumulaga bulambulo kufu bwaffe mu maaso ge senga tutegeere n'omuwala alaga obumalirivu bwe obw'okugenda naawe okweyanjula ewa taata biba byaggwa byonna ebyo nga twekisize yaggwawo dda yenna taata kati mwetegefu okwaniriza eky'omunju ekyatwekisize n'eby'abantu beebweru okubalaga nti muwala kiringa kubaita okulaga omusika kubanga okulaga omusika nti omusika bw'amala ekiro teri abaayo olwo lwerumbe twekisize kwe kwali olumbe wabula bano ensi eyagala okutegeera ani kati gwe tunaalooperanga ensonga kati ne wano ebiddako byonna biri public na wano mu kwanjula ebiwala bino ebyokukyalo bitegeere nti oyo bba wa Nantume leke temumusaalimbisaako amagalo si bwe kiri oyo bba wa Nantume kyekitegesa omukolo muki wabula wali ere wassenga abantu bakyane batadda tuli mu byakyama kubanga asobola okujja ne mugenamu omukuba ettooki egamba nti ozze naye twagala naye taata ayagala musiraamu awo olaba oddayo ne weekyusa ayagala mukomole olaba oddayo weekola ki ne weekyusa bye bifuula ebyekyama kati mubitadde wabweru kati jjukira awo we babikwekeranga ennyo nga ne bano bakalenzi kalogo we bayingiriramu bagamba ono omuwala tajja kusooka ono okuva ku lujja yagenda ate n'omugagga oyo w'amaanyi ne batalika n'ebirowoozo nti oyo yawasaako dda alina omukazi egindi emboozi eyanguwa naye nga temwe mubitegedde kubanga mu maaso ga senga ajja kubuuza oyina omukazi nga senga kituufu nina omukazi wamutegeezeza ku nsonga eno yamazima senga abuuza ekintu tuli muno n'obadde kinaawe naye kyaliyo senga abuuza ekintu ekyo obuuza ni gwe myaka 2 gy'okoze osanzeyo senga akizza ku nze ndi mwogezi siri senga anti akibuuza wooli kati gwe mutabaganya kati ngambe ki nti waliwo senga gwe nasanze ebugerere yakibuuzizza eddezi ne ligamba ono mpasa wakusa anti naffe tukolamu tubaganya ogamba tubaganya ate ng'ennono entuufu senga alina okwemalayo ate bw'omuganya balance oba onoofu ate onoomufuna omuwala akuleeta kuwadde ebiragiro omwami wange alina omukazi saagala kulaba kintu kitambula ku TikTok kati ate gwe kiki oyongerako ekirala awo abembuulira onzukizza wano bayitawo wate nateete bawansi awo n'ekitalya n'ekitalya twalina abako 2 ojjukira nyumya emboozi tumalirize ate abako ojjukira bino bimukyala awuza nze nakuza omwana tebankwatirako yava mu ddya gye yazaala omuwala gwe n'agenda ne muwala we mu ddya eddala kati dadi weeri n'atandikira ono we yakoma nakuza ekiwala nekinyirira bulungi kati ne mami n'azaala first second last born ebirenzi n'agamba ono omulenzi yalina okuba omukomo wa kika kya muwala kati taata w'omulenzi agamba omuko w'omuwala alina kuba yeddira kino ekika kyenneddira awo we yakomangawo nga buli lwe muleeka naye agamba omuko alina kuba wa kika kyange alina kuba mutabani wange akati olwo obujja bulwana eri mu background ono omukazi aleese ensonga agimatiza gamba mwana wange nze mwefi tetugamba ogenda funa ebibyo nzijukira nkubira essimu omusajja yali mu Nigeria mubuuza nagamba mumpa omuko mugamba oleese ebbaasa y'omuko nti ye erimu ssente mmeka nti 5
imbwa osobola okugula ebbaasa endala ebbaasa ebbiri osobola okugula ebbaasa endala twatwala bibiri twatwala enkoko za mirundi ebiri ngamba nze sikiinaako buzibu twatwala dabo being a Nigerian namugamba it is our culture yanzikira dabo twatwala ebya side yono omukolo nabayita babiri yes abakolo bajja babiri kati awo jukira nsoko oyita omuko ono asanyusa baddadi ne basanyuka mami atabuka tejjukira yali asasula balance oba ojjukira embeera ekyankalana akati mami bw'atabuka amanyi omukolo mbadde sigujjukira nembagamba bannaaye ekintu kyonna kiri mu kontrol nga gavumenti erina obuyinza ate enkula y'omutwe yekuwa ensanire omanyi kasola nga omwogezi atandise okujuliza bu constitution olwo omanya alina kaleeta ekikambwe kati neŋŋamba kale music oyo n'atwala omuko neŋŋamba omuko jangu akalenzi ne kajja nga kacyakala bitya nga kacyakala bitya ate nga kalina fiiru ne famire y'omuwala ate yali esinga kawa ne speech enkambwe jukidde bulungi kawa speech very nice speech kati tukibumbirira oluusi ogamba leka omukolo gutambule oba tuleke enno neegufuge naye nga tobola byesobola okuzannya kati awo netukola omuzungu kyayita fairness bakita fairness ono n'awangula n'oli n'awangula so nga tuwumba wumba so emikolo buli mukolo gwefaanana gwokka ekyo kyekizibu abaana abawala kye baganye okumanya abaana abo manyi kibaba bagenda ku mukolo agula data n'alaba emikolo miyitirivu nze mbagamba nnyo nti omukolo gugwo tuzimbemu omulala kyali egomba naye bw'otandika okuppa ekyemakindi okuppa ekyebwayise okuppe webwayise yakikola kuba ebwayise eriyo amazzi yali atyaggwa mu kidiba kati n'akuba boodi eziri waggulu ziti nga ziri mu kibegabega kati gwe ali emakindi ku lusozi boodi ozaagazaaki kale ng'osobola okukola by the way waliwo twakoze okukyala ngolobye ddala baalina gardens nga nnungi ne bagenda bakuba ebitititi ne bigenda bibikka byute y'amaka kubanga twali eri gundi wano kunika ejjukira neŋŋamba neeruka nembuuza mutimbi kikaaki waliwo garden bagiyita rose nembuuza mutimbi kikaaki atakiraba nti omuwala afuluma mu maka amaka nga ganyirira naye olwokuba bo baalaba eri boodi ne baddira boodi ne bateeka gazebo ng'omuwala mumulengera afulumye mabega wa kibaawo nembagamba no omuwala ng'afuluma mu maka g'abazadde be we must see the beauty of the home ng'amaka tegalabika olwokuba nti balina bwe baakirabaraba kati nga baagala okupulesingawo kaddiko awo bakati ne bakapulesingawo ne batta buli kimu baddidde omukolo gw'okwanjula bagufudde firimu bagukolera costume bagukolera kino bagukolera kino kale nga tuwumbawumba emikolo abakyala naddala abaana abawala abawasibwa omukolo gwo gubeere gugwo kalondoozo oba oli awo olala kye tulyogerako ze engoye ezikyusibwa zandibadde n'okulumirirwa bazi n'okulumirirwa balo ng'ozigula ekyo tujja kyogerako naye n'okulumirirwa balo ezo zandibadde akagambo k'okulumirirwa balo kano kakwateko kubanga budget gyakomo gisaasaanya gy'okoma naawe okubonaabona nga muziga omwami buli kimu okimuganza olwokuba taata agambye maama agambye naye ng'ate bwe munadda mu muziga eno mujja lwawo ogula poloti tetugambye nti maama tumuyisaamu amaaso naye nabo abamu tebamanyi aye nabo baagalamu amaka agateredde ate sente etereeza nnyo amaka kale nozo olulala tulyongerezaako awo weewaawo twagala kubeebaza tutambuza ensonga nga tugijjidde ku nsonga eri ekubuulira nti enkola y'omutwe yekuwa ensanirira twagala buli muntu atambuze omukolo gwe mu nnono ye nga bw'eri kinyuma nnyo kubanga ennono yafunzanga ekintu ate ne tuvaamu nga tuli basanyufu bino ebisigadde eby'ensi ebyatuleeta keeki tuleeta empeta ebyeyongeddemu bweyongezi and it is all okay it is well naye nga kali akafa akennono akatuufu ko tukatambuze tulaga omukolo ennaku zino ogw'okuwasa omukazi mu mpewo z'ewaabwe ogwo gwe mukolo ogusingiridde mu byonna kubanga omukazi ekinakakkanya emizemu ye ekinaamukakkanya empaka kiri awo mu kibbo ekibbulula amaka so agwo gwe mukolo ogwo ogusingiridde ogwo nagwo omukolo twagubalaze kuba nagwo tugukola njala kubeebaza ogwo nagwo tujja kugwogerako omulundi omulala mutegeere obukulu bwagwo era kyekyandisoose guno omukolo gw'okuwa abalya mmere oba guli omukolo naye mu nnono tegeera waliwo ekisooka n'ekiddako weewaawo njagala kubeebaza